Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuhu oyachatukumye kutuusa akaseera kano. Tumusaba okusaasira konna emirembe mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'eri abo baganda baffe abatukulembera mu bukkiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa abeere nga abasiima emirimu gyabwe, abasonyiwe ebyo byabasobako ng'abatonde, ate abassemu abo ab'okulijjana wamu n'abo abalikwata olugero okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi. Tusaba Allah ekitiibwa abeere nga atussamu abo abalikwata ekkubo eryo biidhinihi ta'ala. Allahumma ya rabbi amin. Amanya n'eddoboozi munnange gwagenda mu maaso kubanga otuwuliriza awo Omar Sulaiman Kasule, program manya obusiraamu bwo, radio Paul 17 mwenda wano mu kibuga Kampala, kutusinzira okubanga munnange tukuweereza. Akkiriza olunaku olwaleero insha Allah tugenda kubanga ateera tugenda mu maaso ne program yaffe gye tulimu emanyikiddwa nga Islamic Inheritance, obusika obw'eddiini y'Obuisiraamu nga tubusimba okuva mu Qur'ani ekitiibwa wamu ne hadithi ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nga ate n'enkola y'abasahaba, engeri gye beekisayizingamu oba engeri gye batwalamu ebintu bino, engeri gye babipracticingamu, naffe tweyongera okuba nga tutangalamu nga tusinziira ku nkola gye bakolamu ey'enjawulo. Bwetu ne tubeera nga tubagoberera nga tubyesigamiza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira mu Qur'an wamu n'enjigiriza ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nno nga kimaliriza kkiriza nga tunaba kuba nga tutandika atujja kubanga sakusooka kutegeeza ensonga zino wammanga. Okusookera ddala njagala kutegeeza gwe yakatweyungako kuva we twakoma ataaliwo osobola okubanga ate emisomo egyakuyitako osobola okugifuna ku YouTube channel yaffe eyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Gendayo buterevu obeere nga onoonya emisomo egyo gifune, osobola okubanga ogoberera bulungi omusomo okutegeere biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. So nga ate era ojja kunzikiriza gwe munnanga ali eyo, muganda waffe, mukadde waffe, mwannyinaze, mwenna abawuliriza abaffe abalungi eyeetaaza okubanga ate weeyongerako okusoma oba atafunanga chansi ya kusoma ku kiyitibwa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Diini ye Allah ate yagitusiimira nga kyengera kye yakitusiimira, wabula nga ajja okukyeyagaliramu yo yajja okuba nga akitegeera. N'olwekyo gwe yeetaaga okufuna ku buwomerevu bw'eddiini y'Obuisiraamu mu kumanya, weekwate bannaffe aba Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center abasangibwa wali e Nabweru ku Kijegere. Bw'otuuka bwayise kwata kapiki, kwata ku lw'e-Nabweru 12 oba 15 oluyisa ku Zamzam Islamic Primary School, awo kwata eri ekatooke katono nnyo awo ojja kubanga otuuse ku Kijegere wennyini awo yingira mu ssomero eryo. Ojja kubanga butereevu ofuna etibwa Nabweru community, ojja kubanga butereevu ofuna forms zo ozijjuze n'ebisigadde ojja kubanga obitegeera. Naawe we Kawempe eri ku 5, bw'otuuka awo Kawempe ku 5 awo wennyini mu junction y'oku 5 mu katawuni awo wennyini ku Shero, ewali Shero eyitibwa Kobiri. Kwata awo kapiki bagambe nti ngenda tugoba eri Nabweru ku Kijegere, era bajja kujjako wakati w'essinsi 15 ku 12 ojja kubanga bakutuusaawo biidhinillah obeere nga otuukirira. Jangu osome Qur'ani ogiyige bw'esomebwa, ojja osome amateeka ga Qur'ani bwe gasomebwa ge tugoberera mu kusoma, ojja osome tafsiri al-Qur'an butya bwe ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kye bitegeeza, osome ebigenda okuwandiika Qur'an, aya za Qur'an, kubanga okusoma obusome tekimala, waliwo kyetaaga nga olina okugiwandiika. Naawe ayagala okuyiga olulimi Oluwarabu tukwaniriza, naawe ayagala okuyiga oba ayagala okusoma primary ey'eddiini etambulira ku syllabus ez'amasomero gezigoberera mu Uganda, naawe bw'otyo tukwaniriza. Ayagala okuyongerayo mu idadi nga wakola primary ibutida, naawe tukwaniriza, ate nga naawe owa thanawi biidhinillah tukwaniriza. So tusomesa Monday paka ku Lwokuna, so nga ate ne weekend nayo weeri omuntu osobola okuba nga ojoininga gwe obudde bw'oba bwolina osobola okuba nga mutereevu otweyungako. Ojja kuyita ku 0703 33
799 908 wamu ne ku 0772 816 16 so nga tena ne 0702 508 952 osobola okumanya ebisingako awo buterevu n'obanga osobola okujoininga. Registration ekyali open, tubagamba nti mujje mu registering ataka sente kasoboka biiznillahi taala. Naam, kiriza oluvannyuma lw'ebigambo ebyo biiznillahi tabarakahu wa taala ka introduction kaffe akatono tugenda kubanga tutandika omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero, ng'era tugenda kugutandika n'ekibuuzo ekyasigala mu ddiiro ng'omu ku baganda baffe ayina ekibuuzo kye yali abuuzizza. Yali abuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti abaffe omuntu yenna singa aba akoze endagaano eyo ng'agikoze mu kiseera nga tannaba kubanga asiramuka, naye nga gwagikoze naye si basiraamu, babadde bonna si basiraamu, ne bukeesa enkya nga omu ku bo asiramuze. Kaŋŋambe nti endagaano ya ttaka, for example, endagaano eyo mugikoze nga nze agula mu kiseera nga sinnasiramuka, ate gwampuliriza naawe tewali musiraamu mu kaseera ako, naye kigenza okusanga ekiseera kizze ng'ate nze nsiramuse, naye ng'endagaano eyo ettaka bwe twakola endagaano nensasulako, naye ate nensiramuka nga sinnaba kugusa ndagaano eyo. Muganda waffe yali abuuzaawo ng'agamba nti abaffe omuntu kimukakatako oba asigala avunaanibwa okuba nga atuukiriza endagaano eyo oba nedda. Mu bufunze obw'ekitalo nga tugenda ku musomo gwaffe, endagaano eyo eky'eddiini munnange tekikuggyako kugituukiriza, ekyokuba nga oyawukanya eddiini, kuba ffe tulina obujulizi bwe tugoberera mu Qur'ani ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti la yanhaakum billahi minash shaitani rajim la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ila akhir al-aya wallahu yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu aya eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala tatugaana kukolagana wakati waffe naawe betakwataganya nabo ddiini, nedda. Enkolagana yaffe esigala weeri, wankubadde nga eddiini nyanjawulo, oli musiraamu oli si musiraamu, Seventh Day, mukatuliki, hatta wa inkana mushrik, ne wankubadde nga asobola okubeera nga mushiriku nga bw'oyinza okukitwala, naye ne kijja ng'ate kyemwegattidde kuba ku ndagaano gye mukoze tebadde mushiriki, ebadde yakugulana wakati wammwe naye albaya. N'olwekyo endagaano eyo esigala yatteeka, ekyokuba nga osiramuse, obusiraamu tebukugamba kulyaza amaanya, nedda. Oteekeddwa okuba nga otuukiriza obuvunaanyizibwa, wabula kitunuulirwa kuba twatunuulira mu mbeera nti munnaffe oluvannyuma lw'okugula yamala ate Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula nga tannaba kubanga amaliriza oba nga amalayo ebbanja eri endagaano eyo gye baali bakoze. Kakati abaffe abasika be abagenda okubanga bagabana ebintu bye bakkirizibwa okubanga basasula endagaano eyo okugiggusa, oba nannyini kintu asobola okukyezza n'abeera nga kimuddira. Embeera eyo tujja kukitunulira mu mbeera zino wammanga. Gwe wenna abeera okugulana okwo tugambe nti kwali kutuufu wakati wammwe, naye era tujja kutunulira okusookera ddala nti bwe mwali mugulana omuntu ono yasasula kyenkana ki. Tetuyinza kugamba nti endagaano eyo tugitaminatinge olw'okuba nga ono afudde, nedda. Tujja kusooka kutunuulira ettaka eryo we baaligulira kaali kaseera ki, kuba kati ettaka lyo buli mwaka oguyitawo lirinnya, kyekisookera ddala. Ayinza okuba nga yaligula $1.5 by then nasasulako $1,000,000, wabula nga mu kaseera kano yalekayo $50,000, naye mu kaseera kano waafiiridde ng'ettaka lirinnye sofa nga liri mu $10,000+. Naye nga yali kugulako $1.5 n'aba nga tannaba kusadda ddayini, tetusobola kugamba nti endagaano eyo tugitaminating ettaka likuddizibwe obeere ng'otuddiza miliyoni yaffe emu, nedda. Ne bw'ojja ng'okaayana kitunuulirwa, ebyo byonna tulina obyetegereza. So kitegeeza nti abasika kisookera ddala ettaka eryo libanga liriko caveat. Kye bayita caveat kwe kubanga ekintu kiri attestation tekiddamu kubanga kitaataaganyizibwa mu mbeera yaakyo.
nga bonolaba nti mutadde omusango mu kooti ku motoka nga waliwo abagikayanira kooti kyebagamba nti tewabawaddamu okugivuga mu gipaakinge era ebeera mu premises za kooti yebeera paka ng'omusango gumaze okubanga gusalibwawo eggoye nekikakasibwa ani nannyini kyo kati n'ettaka eryo bwe lityo liba lifuuse nga liriko caveat ey'okuba nti omufu abagaba emaali tebakkirizibwa kuligaba kyekisookera ddala naawe aclaiming okuba nti liryo naawe tokkirizibwa kulitwala until nga tomaze okulaba endagaano ezaaliwo wakati wammwe ne tulaba ngeri kitusobola okuba nga tukola ki nga tuzimaliriza bwe kibanga ebbanja eryasigalayo lyeryangu okubanga tulikola ki tulisasula tusobola okulisasula era bwe kibanga kyetaagisizza ffe ate kubanga tutunda kintu ekyo tukusasule nakyo tusobola okukikola kasita tubeera nga tuyiffe ffennyini nga amakulu tulina omutemu omunene ogwakukwasibwa oluberyeberye saa tekiyinza okujja nga kiri 50-50 nga yawaayo kitundu kadi bwali bubiri nawaako kamu n'asigazaayo kamu kitegeeza nti ettaka eryo bwe tuba tusobodde okulisasula fabiha wa neema tusobola odisasula era bwe tuba tusobodde okulitunda okubanga tumusasula ebbeeyi omutemu ogwasigalayo era nakyo tukikola litumanga tumusasula wabula tetukkirizibwa kulyazaamaanya wadde okugaba ettaka eryo abantu abasika tebakkirizibwa kuliganyulwamu wadde paka nga limaze kubanga lisasulwa mu ddiini mu bino bye tusoma olwaleero tulinawo ensonga ze tujja okukwatako gye bujja insha allah nga ezo ziyitibwa alhuququ almutaalliqatu bittarika au alhuququ alkhamsa kama qala alulama abamanyi bategeeza nti omuntu bw'afa nava mu bulamu bw'ensi waliwo ensonga 5 ezigobererwa nga situnaba kubanga tulitantala ekiyitibwa ebyobugagga bye oba ekiyitibwa emaali ye ekiyitibwa kyonna kyonna ekibadde kimukwatako wabula ensonga 5 nga zigusiddwa era muzo mwe muli ensonga eyitibwa alhuququ almutaalliqatu bi'ayni tarika ebintu ebivunaanibwa kubanga omuntu bw'aba afudde waliwo ebivunaanwa mu bintu byalese nga ebintu so singa omuntu kakati ebyo byonna tubitunulira nolwekyo waliwo ensonga ezivunaanwa ku bintu omufu byalese bweba mu motoka abaffe yagimalayo teyagimala awo ne twetooloolawo ne tulaba tusetolinze tutya amabanja ago tugakutte tutya nga obusiraamu bwe butulagira mu mbeera efaanako bwekyo emmotoka eyo tetugigaba era ebeera wali wabbali mu bintu bitubala nti bya mufu tetusooka kugibala tubala ebintu ebiri free ebitaliiko agamba yenna kubanga bwe tuba tugaba emaali yonna tetukkirizibwa kubanga tugaba maali ya mufu nga mulimu haqqi y'omuntu omulala yenna ekyo mu bufunze ekibuzo kya muganda waffe yakibuuza gye wasinzira yonna abwekitibwe kiri si nsonga transaction yabadde wakati wa musiraamu n'atali oba yabadde musiraamu na musiraamu n'abalala bonna abafaananako bwe batyo so long as transaction eyo ekkirizibwa mu mateeka ag'eddiini ey'obusiraamu oba sadda limadha au litaadhur oba olw'okubanga oba oliawo twewonya obulabu obuyinza okuvaamu ne tubeera nga tusobola okukola ensonga eyo okusobola okuba nga tugijjawo nga for example kisobola okujja ng'omuntu oyo yeewola looni yeewola looni musiraamu naye ng'ate yeewola looni kubanga abantu kikimu kuwannaanya abantu bangi nnyo babikola ebyo nga musiraamu naye neyeewola looni n'agirya nga takimanyi kirimu riba haramun kakati nno mu mbeera efaanako bwetyo olwa okuziyiza akabi akanene akayinza okujja nti oli ajja okujja nga abanja looni ajja kujja asika emaali yonna ey'abasika agitwale olw'okuba ayagala okwesasula kakati ffe tusobola okuyimirirawo ne tusobola okuba nga tusasula ebbanja eryo ebisigadde bisigala wakati w'oyo afudde ne mukama we Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tukireka mu mbeera efaananako bwetyo kiriza oluvannyuma lw'ensonga eyo ate tubeere nga buterefu tugenda ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kiriza gwe wenna ampuliriza aya gye tugendako olunaku olwaleero ye aya ey'okusatu mu aya ezitematema obusika nga zitunnyonnyola biki bye tuteekeddwa okukola naddala mu ngabanya y'emmaali ey'obusika nga zitutemeratemera ku baani n'okutulambulira baani abateekwa okufuna na biki bye bateekwa okuba nga bafuna lwaleero tuli ku aya ey'okusatu mu aya ezo ezitematema neera kyenjagala okujjukiza nti aya ezitatematema ezijja nga ziri mujmala nga zijja amakulu nga ziri indirect translative nga
lambulula nsonga twazimaliriza era nga ino aya ye aya ekomekereza aya eyokusatu kuba ziri 3 esatu kuzo zirambulula esatu kuzo tezirambulula era nga twagamba mu bufunze aya ezo gwe wenna munnange yakatwegattako twagamba nti aya eyokutaano mu suratul Anfal ogende ku aya ey'omukaaga mu suratu al-Ahzab ogende ku aya aya ey'ensanvu mu ttaano suratu al-Ahzab ate ogendera ne ku aya ey'omusanvu mu suratu Nisa ezo aya zitatekulula ne tugenda ku aya zitekulula aya ye11 suratu Nisa aya ye12 suratu Nisa eyo twagimaliriza ku mulundi ogwaggwa era nga olwali tugenda kwata ku aya ey'ekumi mu mukaaga nga ye aya esemberayo ddala mu suratu Nisa manyi nti Qur'ani ogibikudde agamba Allah subhanahu wa ta'ala billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى متeka eryo nga bw'oliwulidde ategeeza agamba nti yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo scenario eyaliwo gyenjagala owulirize obulungi gyetwandiisinga background ya aya eno gy'owulira olunaku olwaleero batugamba nti Jabir ibn Abdillah agamba atunyumiza ekyafaayo Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu agamba nti maridtu wa indi 9 akhawatin li agamba nti nalwala naye mu kiseera we nalwalira nalina bannyinaze kitegeeza ba sisters abawala baali 9 nga ba sister be fadakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wasallama nabbi sallallahu alayhi wasallama nabanga yajja jali nagamba nti fanadaa fi wajhi bilma nabiranga yasimula mu kyenyi kyange ng'akozesa amazzi nagamba nti fa afaqtu mu kiseera amakulu nabbi sallallahu alayhi wasallam we yajjira hadithi aziriza mirundi 2 baruwata ab'enjawulo esooka yatugamba nti mu kaseera we yajjira yasanga nga Jabir ibn Abdillah azirise nga takyategeera biri ku nsi yuqal nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yatuuka mu kaseera ako n'abeeranga tawaddaa yafuna wuzu bw'afuna wuzu amazzi ge yafunamu wuzu gennyini n'agakwata n'asiimula Jabir ibn Abdillahi mu kyenyi Jabir atunyumiza n'atugamba nti fa afaqtu faqultu ya rasulallah yagaa nti nadde engulu nembuuza nti owange omubaka wa Allah naga nti ala usi li ikhwati bithuluthain au li akhawati kyava agamba nti ya rasulallah bannyinaze bano mbalamire mu maali yange balenga bafuna 2 byakusatu qala ahsin nabbi sallallahu kyava mugamba nti longoosa qul kyava agamba bisharti au bishatri qultu bishatri kyava mugamba nti ya rasulallah kale mbawe hafu qala ahsin kyava mugamba nti longoosa thumma kharaja watarakani thumma raja'a faqala nabbi sallallahu oluvannyuma lw'okumugamba ebigambo ebyo namugamba nti namire bannyinange bano babeere nga bafunamu mu maali yange 2 byakusatu nabbi naŋŋamba nti longoosa oluvannyuma ne mugamba nti ya rasulallah kale kambawe hafu y'ebyobugagga byange nagamba nti longoosa naga nti ekyaddako nabbi sallallahu yafuluma ebweru oluvannyuma n'akomawo faqala nagamba ebigambo bino naga nti la araka mayitan min waj'ika hadha
nabbi sallallahu namugamba nti ya Jabir yanga nti la araka mayitan fi wajhika hadha nagamba nti newankubadde ng'oli mbulumi obw'ekika ekyawaggulu kuba waliwo omuntu watuuka ntugamba nti kati ono taasulewo taakeese yamugamba nti wankubadde ng'oli mbulumi obw'ekitalo nedda mu kaseera ako okufaako tekunnaba kutuuka yamugamba nti la araka mayitan fi wajhika hadha nti togenda kufiira mu bulumi obwo bw'olimu si bwe bugenda okuba nga bukola ki bukutwala nga naawe omuntu wanaalaba nti Allah mulwazizza natuka kubeera nga akaseera katuuse kaga nti ndi ku mugo gwa ntaana natandika okubanga oba oli awo alama n'engatto zange muziwe gundi n'ogundi gwamu mugiwe lundi ekibanja kyange mukiwe gundi emmotoka yange gye mbadde nvuga n'atandika okulombojja ebyo omuntu olw'embeera ebyemutuuseeko ey'obulwadde n'agamba nti fa inna allaha nabbi namugamba fa inna allaha anzala madima Allah subhanahu wa ta'ala anzala alladhi li akhawatika faja'ala lahunna athuluthain kyava agamba nti munnange Allah subhanahu wa ta'ala assizza etteeka li akhawatika eri bannyoko basista faja'ala lahunna thuluthaini n'abanga bwatyo abawadde omutemwa mu maaliyo nga bayinda kufunamu 2/3 kitegeeza hadithi eno etulambululira nti etteeka Jabir ibn Abdillahi we yabuuliza jukira scenario yenezze ng'olwedde waliwo eri gye twatunuulira eyali eya Sa'd ibn Abi Waqqas yalina omwana omuwala omu we yabuuliza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam namwe ya Rasulallah ndi musajja mugagga naye ate sirina baana okuleka akawala kange akamu ku kakennina olabye otya emaali yange ngisaddaake ngabe kimu kyakubiri Nabbi n'amugaana n'amugamba ngabe haafu n'amugaana nga bwe twalaba kakati ne wano Jabir ibn Abdillah agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ya Rasulallah emaali gye nnina bannyinazi bange bano omwenda mbaweeko bibiri byakusatu kitegeeza emaali yonna gikwata ogitememu ebitundu 3 oba oli mugagga kyenkana ki oba oli mugagga fuge emaali yo gitemu ebitundu 3 kati ebyenkanankana kati kwata ebitundu ebyo 3 nze ntera kukozesa mucungwa omucungwa ogwo gutwata gusalimu parts 3 nga zenkanankana ozaawuzeemu parts ezo 3 kwatako parts 2 byebibiri ebyokusatu kitegeeza nti ogyeko parts 2 ku bitundu 3 byogenda okukwata okuwa bannyoko Nabbi n'akigaana namugamba nti la olwasooka ekyokubiri namugamba kale nkwata omucungwa gwange gwata omucungwa gwo yemaali gitwala nti yemaali ya Jabir ibn Abdillah namugamba nti ngusalemu emirundi 2 mbaweeko haafu nsigazeeko haafu Nabbi namugamba nti nedda fakharaja Nabbi n'afuluma kitulaga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam oluvannyuma lw'okudda yaddanga obubaka Allah subhanahu wa ta'ala amaze obbumuwa teyamuweerawo ansambagirawo kubanga yali tagimanyi kitulaga naffe nti si kirungi muntu kubeera nga bwotyo ensonga yonna ekubuuzibwako nga togimanyi togirinaako kumanya n'obeera nga ojanukula mu mbeera efaanako bwetyo Nabbi bwe yadda fa aqarra awwalu ma sa'alahu Jabir Nabbi bwe yakomawo munda Jabir gye yali amakulu gye yali yeebasiddwa nga ku kitanda we yali yeebasiddwa n'abeera nga Nabbi yanywezaawo ansi yasooka Jabir gye yamubuuza nti bannyinaze mbawe ku maali yange 2/3 kuba kyali kimanyikiddwa oba oli awo nti abakyala bonna abasinga obungi beegatya mugabo gwa 2/3 Nabbi fa aqarra dhalika mulundi ogwokubiri bwe yajja ogwokusatu bwe yakomawo n'abeera nga bw'atyo yakinywezaawo n'amugamba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala sizza etteeka erigamba nti eri bannyoka abo basisters agambye nti Allah bawadde 2/3 kyetuva tulabanga wano mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala atandisizza n'agamba nti yastaftunaka owulidde al-khitabu kana yani jaa li yukhatibu al-jami' aw al-jama'a naye nga amru kana bayna Sa'di yas'alu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ensonga yajja ng'eri ku Jabir ibn Abdillah abuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye ati Allah nassa ayatul khitab nga etukwatira wamu ffenna naffe ab'omulembe guno okubeera nti ffenna tuba tulina okubanga ey'ensonga bwe tulikola ki tubuuza agamba nti yastaftunaka bakwebuuzaako bakubuuza gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kubikwatagana ku muntu afudde yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala twamulaba nti yastaftuna bakwebuuzaako bakubuuza gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ku kikwatagana ku muntu afudde twagamba kalala ye muntu afudde nga tayina mwana tayina muzadde wabula nga afudde ng'ali yekka mu nsi nga tayinaawo muntu ayinza okuba nga yabalina Allah subhanahu wa ta'ala n'aba nga yabakola ki yabamuggyako
ate ne kijja okuhappeninga ng'ate n'abaana bennyini Allah agenda okuba mujjako ng'ate era tebalina bazzukulu kati n'asigalawo ng'ali ye yekka bwannamunigina mu mbeera efaanako bwetyo nokyo Allah kyava abuuzaawo nti yasalunaka ayuha rasul anil hukmi almirathi lilkalala au hukmi mirathi alkalala bakubuuza ku muntu oyo atalina bantu be maama we n'abaana be nga tetalina wahuwa man mata walaysa lahu waladun wala walidun bwate bugamba abafudde nga talina mwana wadde omuzadde qul bagambe qulillahu yuftikum yani qulillahu yubayyinu lakum alhukma fiha bagambe nti Allah subhanahu wa ta'ala nsonga eyo agenda kugibalambululira agenda kubawaako hukum agenda kubawennamula kuyo naga nti in mata agenti in imru'un halaka laysa lahu walad yani in mata imru'un au in mata al-insan mata insanun singa omuntu aba afudde imma rajulun omukyala omusajja au mra'a oba mukyala nga yafudde singa aba afudde in imru'un halaka singa omuntu aba afudde laysa lahu waladun nga talina mwana mulenzi oba muwala wala kubanga kino kizingira wamu mwana muwala n'omulenzi wala walid nga atera talinaawo maama oba taata abazadde nga tebaliiwo walahu ukhtun naye nga alinayo owooluganda mwannyinaze sister imma ukhtun li abihi mwannyina ku lwa taata nga bagatta taata kitegeeza nti mwannyoko oyo bamaama bammwe banjawulo naye taata abazaala y'omu wa ummihi oba mwannyinaze kulwani kulwa maama nga maama wo gwe mugatta naye nga bataata banjawulo muganda wo kulwa maama oba mwannyoko muganda wo baganda bannyinaze bwe bagatta maama ne taata nga taata waabwe yali y'omu ne maama nga bebamu mu mbeera efaanako bwetyo kikitegeeza ne bannyina bano bannyoko betwogerako basista betwogerako wano ba mirundi esatu sister nga mugatta taata ne maama sister nga mwawula bamaama naye nga taata y'omu ne sister nga mugatta bamaama naye nga taata banjawulo bataata banjawulo abo bonna basigala baganda baffe so Allah subhanahu wa ta'ala watu bwakinnyonnyola kyava agamba nti falaha nisfu ma taraka sister wo yo bw'abanga asigaddewo nga gw'olina kitegeeza gw'afudde oli musajja kuba kisa tugambye evudde ku Jabir ibn Abdullah era yakka nga khitabu esokera dalidda ku musajja nti bw'aba omusajja nga yafudde weteke musale Jabir ibn Abdullah ngo inayo bannyoko ba sisters naye nga toyina mwana yenna mu nsi ba sister abo noba ng'ovudde mu nsi ng'osigazaawo omu Allah akugambye nti falaha nisfu ma taraka sister woyo mu maali yo yonna oba olina bugagga bwenkana ki oba gwe president w'eggwanga ng'oli musiraamu era ebyobugagga byo byonna byawuzibwamu mu makkati nga bona okwata omucungwa nze mbaganyiza nnyo ku mucungwa kuba mwangu gwa kutegeera n'ogukwata n'ogwawuzaamu gwe bubanga gubadde ne bu pieces 12 obutundutundu 12 n'otema obutundu 6 ku buli side kati sister wo atwala obutundu 6 ku maali yo mu mbeera efaanako bwekityo bwe kibeera Allah subhanahu wa ta'ala yennamula gy'asosottwa n'agamba ebyetteeka erisoose wali waggulu nti inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka omuntu yenna afa nga musajja ng'alinayo sister omu sister oyo tetutunulidde sister oyo maitha nga sister we ku lwa taata sister we oba ku lwa maama oba sister we ku lwani sister ku maama ne taata oba sister ku lwa taata nga maama banjawulo mu mbeera efaanako bwetyo kati Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza nti falaha nisfu ma taraka aba afuna haafu ey'ebyobugagga byoba olese n'agamba Allah teyakoma wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad kakize bilaks kize mu opposite way nti kati ate sister yavudde mu bulamu bw'ensi sister gwali kuno gwovudde mu bulamu bw'ensi nga nze mwannyoko nze nsigaddewo luli gwonsikidde naye kati kizze nga nze musikaawo Allah subhanahu wa ta'ala atugambye ti wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad naawe kisanze oba tugenza okwesanga mu mbeera mw'ofiiridde tolina mwana newankubadde nga oyinza okuba wabazaala Allah n'abakuggyako nga tebalinaabo bazzukulu byakulekedde nemba nga nze asigaddewo mwannyoko kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad n'agamba nti ate nange nkusikira
bw'obanga toyinaayo mwana yenna. Kakati wano soko tulwe technique Allah gye yakozesa, wali atunnyonnyodde nti gwe sister bw'obanga gwonsikira otwala hafu y'ebyobugagga byange byonna, nomato byenkana ki byawuzibwamu mu makkati. Naye kati kizze ku extent nti ate kati nze nkusikira, naye Allah tabayanye mugabo. Naye qaida nabagamba principle weeri, idha kana baina rajulin wa mra'a fi darajatin sawiya, bwe babeera kiri wakati wa mwami na mukyala naye nga bali mu ddala lyerimu, principle tugigamba egamba nti lidhakari mithlu hadhi al unthayaini, omusajja adabolinga omukyala. Omusajja bambalamu emitwe ebiri, omukyala bambalamu omutwe gumu. Kitegeeza goba wadde mukyala ng'oli omu n'ofuna half, kati nze mbalamu abakyala babiri, kitegeeza nze ngenda kutwala emaali yonna. Kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala wano kyategeeza nti nange bwentyo nja kuba musikaawo, era nga nze ngenda okutwala ebyobugagga byo byonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye. N'olwekyo kyava tugamba Allah subhanahu wa ta'ala ayongera maaso n'atugamba mu tteeka lino ng'oggyeko etteeka eribadde wakati w'ababiri, sister ne brother. Ayongera maaso n'agamba nti wahuwa yarithuha illam yakun laha walad, naye bw'ati amusikira bw'abanga tabadde na mwana, naye bw'atyo amusikira singa aba tabadde na mwana. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayongera atugamba naga nti wa inkanu ikhwata rijala, singa tekisangiddwa kuba wali tunulidde nga babadde babiri babadde babiri, saidi y'omwami n'omukyalo, oba saidi y'omuwala n'omulenzi, sister ne brother. Kakati kize ne kyesanga wa inkanu, singa bajja nga basukka kw'omu, ikhwata rijala, abalenzi basukka kw'omu, kubanga ffe ne waffe nabategeeza mu faraid bwe tuba tugenzeeyo ababiri tubabala nti bangi, newankubadde nga idha dhahabna fi lughati majali lughati al-arabiyya ku saidi ey'olulimi oluwarabu, duo tebagibalanga mmene. Duo ebeera etwala babiri era tujawula, naye ate ku saidi ya faraidu ne fiqhi, yani faraidu era part of fiqhi, tukitwala nti duo ebeera mmene, ebetandikira ku bangi, babeera bangi. N'olwekyo wa huwa yarithuha nga bwe tugambye naga nti wa inkanu ikhwata rijala, singa kisangibwa nga eyafudde yaliseewo abalenzi, bannyina abalenzi, yafudde mukyala for example, kale tugambe nga bwe Allah bw'atandise n'omusajja, tugambe nze nfudde mathalan, naye ninayo abooluganda abalenzi, baganda bange oba bakulu bange oba bato bange, no matter what, kikulu nti baganda bange abalenzi. Naye baganda bange abo imma ikhwatul li ab, baganda bange ku lwa taata, ikhwatul ashiqa, baganda bange betugatta nabo maama ne taata, au ikhwatul li ummi, oba baganda bange abalenzi bwe tugatta maama nga bataata baffe banjawulo. Bw'atyo wategeeza. N'agamba nti wanisaa, n'abawala, abawala olwo twabalabye, abawala either nga bawala ku maama ne taata, oba bawala ku taata nga mugatta taata nga bamaama banjawulo, oba baganda baffe bannyinaze ku lwa maama. Abantu ba mitendera egi esatu be bannyonnyola mu aya eno gituulira, oba mu tteeka lino lye tuli okubanga tuvvuunula olunaku olwaleero. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti falidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Olabye principle Allah bw'agikomezaawo, wali we twali twatandika nayo ng'atandika nti yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Bwe yali atandika etteeka ne tugamba nti Allah abalaamira mu abaami n'abakyala, ate nga abalagira nti omuntu yenna abafudde mu mmwe n'aleka abaana abalenzi n'abawala, again falidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, omulenzi mumubalemu emitwe ebiri, omuwala mumubalemu omutwe gumu. Ye principle ne wano Allah agikomezaawo, tubobanga oliseewo bannyoko abawala ba sisters n'olekawo ne ba brothers baganda babalenzi, Allah agambye etteeka lyotambulirako falidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. N'olwekyo ala al-fawri tugenda kunoonya principle Allah gye yatuwa mu ntandikwa, tugambe nti kakati engeri gye bali nti bankanankana mu madaala bano, nti kakati abalenzi bagenda kutwala emigabo ebiri, ate abawala buli muwala agenda kutwala omugabo gumu,
wallahu ta'ala alam. Ekyo principle wetu bwegamba. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda mu maaso ng'atugamba mu mbeera efaanako bwetyo mu tteeka nga bwe tulirabye, n'agamba nti yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim. Nolwekyo gwe wenna agenda mu maaso n'okubanga otuwuliriza. Allah subhanahu wa ta'ala yubayyinu Allahu lana li wa laka. Allah tunnyonnyola nze naawe embeera gye tulina okutematemamu ebyobugagga byaffe, ebyobugagga by'omuntu waffe oba ebigagga byaffe nga tufudde, engeri gye birina okuba nga bitemwatemwamu, wa hukumul kalala, n'ennamula y'omuntu yenna aba afudde nga taliseewo bakadde be wadde abaana bazaala ab'omuntumbwe ze oba bazzukulu be, wabula ng'aliwo ye na baganda be, nga bwe tuzze tutunulira emitendera egy'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala nti alla tadillu, yani an tadillu li alla tadillu, muleme kubula anil haqqi, nga muva ku mazima, fi amri almirathi, ku nsonga ekwatagana n'obusika. Wallahu alimun bi'awaqibil umuri wama fiha, yani wallahu alimun, Allah subhanahu wa ta'ala قالت والله بكل شيء عليم، يعني والله تبارك هو تعالى عليم بأواقب الأمور. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya buli nkomekkerezo ya buli kintu kyonna. Yamanyi ensonga lwaki alamudde bw'atyo nga bw'atugamba. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi abagenda okubikola butya bwe banaawangaala ne akamalirizo kaabwe oba enkomerero yaabwe egenda kubeera etya mu mbeera eyo. Era yamanyi n'oyo anaabatabigoberedde oluvannyuma lw'obutabigoberera kiki ekigenda okuddirira gy'ali, era enkomekkerero ye enaaba etya mu mbeera efaanako bwetyo. Wama fiha min alkhairi liibadihi, na buli kirungi kyonna ekiyinza okuba nga kye tugenda okufunamu oluvannyuma lw'okubigoberera, mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yatusinga okuba nga abimanya. Mu bufunze ebigambo ebyo byonna nga bw'obiwulidde ne aya nga bw'etambudde bw'atyo nga tugijje background nga bw'etambudde ng'eva ku Jabir ibn Abdillah nga bwe tugitunuulidde, kadhalika ne ku Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, embeera eyo yamutuukako nga agenda kugabanya emaali, nga yeebuuza agigabanya atya, ng'ate kuba yakibuuzaako ne ku mulimu gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga bwe bakituleetera wano n'agamba nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yagenda n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Eno eyitibwa aya etuvuddeko bagiyita ayatu sayf, eyitibwa aya ekigambo sayf kitegeeza ekiseera ekyekyeya. Kakati aya eno lwaki bagiyita ayatu sayf? Nabbi sallallahu alaihi wasallam kenyini yagiyita ayatu sayf kubanga mu Buwarabu waliwo ebiseera ebimanyikiddwa, balinanga ebiseera bibiri, ekiseera kye bayitanga ekiseera eky'ettoggo n'ekiseera kye bayita ekyekyeya. Ekiseera ekyekyeya, ekiseera ekyekyeya kwe kubanga omusana mungi nnyo ng'enkuba tetonnya. Ekiseera eky'ettoggo kye kiseera eky'obutiti nga omuzira gukwata nga bwe mulira mu nsi ez'enjawulo eyo bannaffe gye bawangaalira nti bagenda ne basumbuyibwa n'omuzira ogwo. Nolwekyo aya eno bwe nazalati laga nti nazalat hadhihi al-aya wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama fi masirin lahu. Aya eno bwe yakkira Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali atambula ng'alina gy'alaga. Wa ila jambihi Hudhaifatu, nga ku saidi ye oba ku ludda lwe olumu waaliwo omu ku basahaba ayitibwa Hudhaifa. Faballaghaha Hudhaifatu wa ballaghaha Hudhaifatu Umara. Ono Hudhaifa ibn al-Yaman amanyikiddwa sahaba, n'abeera nga amawulire gano yegatuuse eri Umar ibn al-Khattabi wa huwa yasiru khalfahu, nga yali atambulira emabega ge ng'amutegeeza ebigambo bino. Falamma stakhlifa au istukhlifa Umar radiyallahu ta'ala anhu sa'ala Hudhaifata anha. Naye Umar bwe yamala okubanga bw'atyo alya obwa khalifa oba obukulembeze bwe dawlatul islamiyya, yabuuza Hudhaifa, n'amubuuza faqala lahu, n'amugamba atya, yamubuuza ku nsonga eno, yamubuuza sa'ala anha waraja an yakuna indahu tafsiruha, n'asuubira nti tafsir oba amakulu ga aya eno eteekeddwa okubanga Hudhaifa ibn al-Yaman olwokuba yali atambula ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'ali ku saidi emu ku mukono gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama,
ye yabiwulira ebigambo ebyo kuba aya bwe yakka yabiwulira n'abimwebuuzaako kubanga abitegeera okuva ku Hudhaifa ibn al-Yaman ng'abibuuza ye Umar ibn al-Khattab faqala lahu n'amugamba Hudhaifa wallahi innaka la'ajizun yamugamba nti nkulayirira Allah ya Umar innaka la'ajizun mbutuufu bwe nkubuulira ensonga ekwatagana ku mbeera efaanako bwetyo la'ajizun yani ekigambo ajiz bwe tuba tukikozesa kitegeeza kulemwa innaka la'ajizun tujja kulemererwa yani ensonga eno mpanvu nnyo nene nnyo hakadha kati Umar ibn al-Khattabi ensonga eno yamwitirirako bwe kyatuuka mu bubanga agenda kugabanya emaali wakati w'abooluganda kubanga bwe tugende tujja kulaba amasala wakati w'abooluganda awali abooluganda abakwatagana ku mama ne taata abooluganda abakwatagana mu maama nga bagatta ne maama kakati ensonga eyo Umaru yamuyitirirako era waliwo ennamula za mirundi ebiri nga bwe tujja okulaba ku nsonga efaanako bwetyo naye Umaru era bwe yabuuza mu kiseera ekyo yabuuza eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam before nga Nabbi tannavaawo yali agibuuzizaako ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'amubuuza era ku nsonga y'emu ekwatagana ku booluganda Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava amugamba nti ya Umar owange Umaru nti amugamba nti totuukibwangako mawulire gakwatagana ku ayatu saif yamugamba nti yakfika ayatu saif allati nazalat fi akhir surati an-nisa yamugamba bwe yagenda okubuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam Umar ng'agenda okubuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku nsonga ekwatagana ku b'enganda abo Nabbi n'amugamba nti yakfika ayatu saif allati nazalat fi akhir surati an-nisa yamugamba nti kikumalira okubanga ogenda bugenzi mu aya eyakka mu suratu an-nisa enkomekero yayo okulaba nti osobola okulamula oba osobola okumanya ebikwatagana ku booluganda mu mbeera eba ezzeewo mu mbeera ez'obusika faqala Umar n'agamba nagamba nti wa in aish fasaaqdi fiha biqada'in ya'lamuhu man yaqra'u al-Qur'ana naye agamba nti singa naba Allah mpangaazizza naye mba nga mpeereddwa obulamu nja kulamula nga bwe nja okulamula oyo agimanyi mu tafsiri yaayo bwe nja okulamula kyetulabira nti wali Umar ibn al-Khattabi yayita Hudhaifa ibn al-Yaman ng'amwebuuzaako okwogera okumanya oba okwongera okumanya amakulu agagwa mu aya eno asobole okubanga ng'alamula ku ekyo kyakola ki ku ekyo kyamanyi so waman la yaqra'uhu nja kulamula nga namula okusinziira kw'oyo anaaba amanyi tafsiri oba amakulu ga aya eno ng'agisoma waman la yaqra'uhu ate oyo atagisoma era naye nja kulamula gyali mu mbeera efaanako bwetyo waman la walida lahu n'oyo anaaba talina bakadde be oba talina bazadde so mu mbeera efaanako bwetyo aya eno ngazi bwe tunaba tutuze ku tatbiiki yaayo mu ngeri okugitabaka oba mu ngeri gyekubanga tugenda mu practical okumanya butya Umar ibn al-Khattab kubanga naye amasala gamuyitirako olwasooka yasooka n'asuulako abooluganda abamu ne bajja ne baleta shakwa omulundi ogwokubiri ne bajja nga bemulugonya ne bagamba nti niwankubadde kale ekyo kizzeewo katulaga nti law faradna aw law nufridu anna abana kana himaran singa tugamba nti kitaffe kale yali himaru kuba himaru wezaala abaana tebagoberera alaysati ummuna wahida mama waffe tasigala nga ali omu kakati gwe mu mbeera efaanako bwetyo bwe baleta shakwa eyo ate nenamula qada fiha qada'un ukhra ghayra alladhi qadahu fi awwal al-amr yabeera ng'alamula mu nnamula ate endala gy'ataalamula olubereberye olw'ensonga ezifaanako bwe zityo baganda bange ne bakadde baffe mwenna abatuwuliriza aya eno mufunze nnyo ekwatagana ku booluganda ab'emiteeko esatu gye tuwulidde emiteeko esatu gye tuwulidde nga mwe muli abooluganda be mugatta maama ne taata mwe muli abawala n'abalenzi abooluganda bwe mugatta taata nga bamaama banjawulo n'abooluganda bwe mugatta maama ng'ate bataata bammwe banjawulo lengera obusiraamu engeri gye bugenda busika n'okulondoola okulaba nti bugaba obwenkanya eri ffenna nga butulondoola n'eyo gye twekasuse gye tuli ewala okulaba ng'ate munnange tufuna hakki zaffe ne zibudu zitutuusaako n'olwekyo teri bulamuzi bwonna bwogenda kufuna businga diini ya Buisiraamu mu mbeera efaananako bwetyo. Kkiriza muganda wange gwe agenda mu maaso okubanga ate otuwuliriza olw'ebigambo ebyo bye tutunuddeko olunaku olwaleero nja kusaba biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala kadde kaffe bwe kaba kakyaliyo
manyi nti kakyali eddakiika zino ezikyaliyo tujja kubanga ate tufuna oba oliawo ku bibuuzo ebiyinza okuba nga bibuuzibwa kuba tuba n'akaseera oba tuba ne time bwe tuba nga Allah tusobosezza okumalayo nga bukyali esobola okufunayo ate ku bibuuzo oba oliawo bye tuyinza okutandikirako ku mulundi ogujja oba bwe tuba tufunye akaseera ate akabiddamu Allah nga akatuwadde tusobola okubanga era butereevu tusobola okubanga ate tukola ki tugenda nako mu maaso ne tusobola okubanga twanukula ebiba bisobose mu byo. Aya eno ampuliriza olwaleero tugamba ntufundikidde aya zonna ezikwatagana ku busika ezaki ezo ennambulukufu ezirambulula ensonga. So nga ate era njagala okutegeeza nti waliyo aya ezimu zitatutunuddeeko nga zo tujja kuzisanga nga zinnyonnyola ebyenjawulo nga tuzireta mu bifo ebyenjawulo gye tunaba tugendeeyo mu maaso ku nsonga ez'enjawulo biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Nsuubira nti next week biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala tujja kubanga ate era tutunula ku hadith ez'enjawulo biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Sebo nja kusaba moderator osobola okubanga ota ku masimu awo tufune ku bannaffe abali ku line abasobola okubaako ne kye basobola okubanga babuuza ku nsonga ze tusomyeko oba n'ensonga endala oba oliawo ze tusobola okunootinga ne tusobola okuzibaddamu obudde gye bujja biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya Isakati mtebi kubani nafsingo. Nducha nsokuuliza sebo. Amina ya Rabbi. Makati aya tukitekese Burundi. Naam. Na hii nekibuzo nsaba ojja kujinzirira munga maliriza. Naam. Waliwo omuzadde yalina ekibanja kye. Yebi yawandiika mu kitame mbu ekibanja kyange kikyakugabana ayagala okulima alime anaakola agende. Naam. Omuzadde mutuufu. Inshallah tugenda kukiddamu. Afikum barakallah. Awomulala omulala ali ku simu asobola okubaako n'ekibuuzo kyabuuza oba oli awo. Kakati mukadde waffe mukadde kano dakiika zetukyalina nga bwe tukyalinda ayinza okuba n'ekibuuzo. Baganda baffe era tulina omusomo insha Allah gye bujja mu maaso ogw'okuba nga tumanya enkola y'ekiraamo entuufu. Enkola y'ekiraamo entuufu ebyo bimu ku bigambo ebireese obuzibu mu societies zaffe ez'enjawulo mu maka gaffe mu families zaffe by'okubanga gwalama emaali bannange ekyosooka okumanya gwe wenna mpuliriza emaali egy'olina siiyo ge mazima amatuufu. Emaali nze nange zenyambadde wano gwandaba si zange nzirimu kati olwaleero naye akaseera bwe kanaatuuka nga Allah ntutte eziinako bannannyinizo. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina ya Rabbi. Mwebale kuwuliza. Kibuulize ddala sebo. Mama kasanga abanga tali musiramu nizo okumusikira. Okay. Kale sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Tujja kuddamu biidhinillah. Kakati mbadde nchattanya nsonga ya muganda wange nti omuntu okufa nga akomese ekibanja kyange ekyo temukirimire mwayagala okulima alime tatunda emmotoka yange eyo ayagala okuvuga avuge naye temukola ki ng'olinga ategeeza nti kaseera kagenda kutuuka okomewo obikozese oba ojja kusigala nga obirondoola. Nedda ekyo kya butamanya abakikola era tekikkirizibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala emaali yagiwa bannannyiniyo. Emaali gy'olina yabasika so toyina kubakomeka nkozesa yaayo. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okuwuliza sebo. Naam, siki nakyembuuza. Mama wange yali mujula. Sebo. Aliwa mujula yasooka natuzaala abaana tata n'afa. N'agenda n'azaala abaana abalala. Kati okugabana. Kadire nali ndero mpaka nengamba mujje mugabane. Bana kola ensobi. Barakallahu fikum. Tujja tudda musebo. Okay.
Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh barakallahu fik. Fikum barakallahu sew. Bakisugu. Amina ya rabbi. Habib. Sew. Ese mbuza wolo mukatoni ya fawa feno. Sew. Yareka abana abato ngabana. N'abakulu webalinga abawala basatu abawala basabana n'abalenzi basatu. Naam. Nabera abana bato ngabana. Yagamba nti abantu balina gabamali okujonga bana bakuze abato. Okusanga bakuze balikoga bemali ye. Okay. Oshefa alamulati oyo. Kali insha Allah. Ndowooza insha Allah katuddemuko katugezeeko kossa ku budde obuliwo tusobole okuddamu ku bano ababuuzizza olwaliro bino binaatumala insha Allah. Munafa asembi yagambye nti oli yalikawo abaana bana n'agamba nti emmali tegabibwa paka nga bakuze. Biidhinillah. Kati ekyo katujje mu ddiiro kikwataganira ddala n'amateeka gennyini kubanga obusiraamu butambula n'amateeka agabagaliwo naddala agatabunyigiriza. Ekyo kirimu obulungi ku sayidi zonna. Abaana bano bati bannakula naddala kati waliwo privileges ez'etaaga ez'enjawulo ng'okusoma ekyo mutuula nga famire ne mukkaanya ne musobola okubanga abaana bano mubapushinga mu maaso ne batuuka okutegeera ensi myaka 18 myaka 20 omwana aba ategedde nga nekyayagala akimanyi. So n'olwekyo ekyalibadde ekirungi ye muntu okubeera nga agezaako okulaba nga bw'atyo emaali egabibwa nga buli omu ategeera. Kisobose buli omu okwekuumira emaali. Ekyo kikulu tekyawukana n'amateeka ga Busiraamu era naffe tukiwagira bwe tubanga ne tukkaanya okuggyako bwe tubanga tufunye abasobola okukuuma ebyobugagga by'abaana abo ngera tulaba nti ababikwasiddwa biba bijja kusobola okugasa abaana abo. Waliwo okubanga bwe tunaabitematemamu nga tebajja kufuna muganyulo gwabyo nga kuba bwe tunaayuzayuza ettaka ng'omwana tajja kusobola kufuna fees okusinziira ku mugabo gw'ajja okufuna. Kati tukola ekiba mu maslaha ekiba kisinga obukulu eri abo abasika. Ekyo tujje mu ddiiro. Munnaffe njagala okuttaanya ekibuuzo kyo ekyoli eyasoose yagambye nti omuntu yenna okubanga alaamye n'agamba nti omuntu abasika be tabakkiriza kutunda kintu kye kyonna ate nayinza obutakyogera naye abasika bo bennyini kubanga abantu bangi balina embeera eyo. Abasika bo bennyini bagamba nti maali ya taata kubanga bangi nnyo. Olwaliro bw'ogenda okutematema emaali y'abantu mu Uganda wano ogenda kumaliriza tulina maudhu oba topic eyitibwa munasakha. Ogenda okugabanya emaali y'abantu nga buli omu agiyo nti bagigabanya ojja kulabanga emaali ogigabira n'abajjajja ab'emabega nga baali balina okugifuna balinga muletendera gwakutaana emabega. Kwegamba ate eyo huwa as'abul abwab gwe mulyango ogusembayo okuba omuzibu okugaba emaali. Abantu ne babeera n'emaali tukuma maali ya taata ekibanja ne kibeerawo ne bakaddiwa envi abaana ne batuuka abazzukulu ne baagala okukinjakula okukiyuzaayoza. Kati gwe taata boona akuuma abazzukulu bajja kuyuzaayuza kuba gwe mulembe lwaliwo bwe guli. Naye bwe tuba tuvudde ku by'omulembe Allah yawa omutemwa buli omu omutemwa gwe we kasitoova mu bulamu bw'ensi buli ateekeddwa okubanga musikaawo Allah yamuwa omutemwa gwe. So ekintu kiba ogamba tusigale tubikumire wamu oba tusigale tutunda nedda ekyo tekiriimu mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa oba bye yatukomeka oba bye yatulambulira mu kugabanya emaali ya omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Kyovola buli omu yamuwa omugabo gwe era gwe kutula omugabo gw'oli gumuwe. Falahu dhalika ekyo kiri gyali in arada an yabi'ahu falahu dhalika bw'ayagala okugutunda falahu. Bw'aba tayagadde kubanga ayagala gusigalewo agusigaze. Kale oba gwe atayagala kutunda kubanga ekyo kyangu nnyo mu Busiraamu gwe atayagala kutunda nti tukuŋŋaanye bonna abateekeddwa okufuna gwagamba nti ebintu bya tata bisigalewo ebintu by'amaama bisigalewo tukusigale nga tukyabirabako buli omu abikozesa biire nga byawamu gwe sasula bali abaagala okuvaako bawo omutemwa gwabwe cash kuba kati kino kiba kiyingidde mu company shares kibanga company shares owulidde tarika ngeri wamu naye nga kigenze mu company utugenze mu company lo nti omuntu bw'abeerako ne share nga mwine ebirozo ebimutakkaanya you better buy the share ogula buguzi mugabo gwe n'omuta gwe n'okola ebyo byagala mu company yo ne wano bwekityo bwe kiri gw'atayagala maali eyo kutemwa atima buli omu kufuna mugabo gwe kwata sente z'abali nga tugenze mu evaluation tuleetera ddala abavaluers abalungi abasobola okubalira nti sente zomuvaamu obumbi bwe buti onafune million bweziti onafune million bweziti gwe kwata sente z'oli zimuwe gula shares gwe birekeewo n'oli muwe sente ze mugjeeko ku mugabo gwe yakola ebyo bye gwe sigaza ebintu byo
mbere fanako bwetu taisiran kwanguya nsonga wallahu taala simanyi ban china obudde naye nga nkakasa obudde bulabika buweddeyo akiriza abababiri betumalirizaako olunaku olwaleero bannaffe ate abasigadde tujja bakwatako olunaku olujja insha allah olwokubiri nga abo be bannaffe ababuze ebibuzo byammwe biidhinillahi tabarakahu wataala. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mwenna batumidde abawuliriza musigalinga mwekumidde ku pal tusinkane biidhinillah.